yes, oh yes, check 1 2. Yes sir. Ensi eno teyali badde nga bwe yali badde okubeera. Gwe Eri Barbie nebaza nti Mukama yasooka yalyoka n'akuleeta mu nsi muno era nga nebaza olw'ebirungi byonna byonkoledde ebbanga lyonna lye tumaze. Weebale kuba nti oli mukwano gwange, mukyala wange, ate nga obaoliawo comrade Hani, nti buli kaseera buli bizibu tutuba ffenna babiri, era nga weebale kuba nti onfuulira ddala omusajja awedde emirimu. Weebale kujja n'okyusa obulamu bwange obw'abaganda bange abamu nange okumpositioninga okubeera omusajja owannamaddala, era nga ebibala betutuuseeko byonna bibaddewo olw'okuba gwe. Mukimanyi nkunyiiza n'olumu nkusanyusa, naye ate bulijjo okoma okubeera mu bulamu bwange gye nkoma okukwagala. Amazaalibwa amalungi mukyala wange, era nga nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Bobi Wine nabwe kyaweereza obubaka obusenenkerevu eri mukyala wamanyikiddwa nga Barbie Kyagulanyi ne basita abalala bagenze maaso n'okuba nti bagaliza Barbie amazaalibwa amalala. Abatunzi b'engoye okuli Spice Jan n'abasigaddewo bonna bagenze okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebyambalo ebya Barbie Kyagulanyi okusobola okuba nti acelebrating amazaalibwa ge amalungi, era nga obubaka bungi obukyayiika. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe gye mugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya eddoboozi bamutantambi Jimusona Manuel Maxudi Junior. Weebale kuba nti otambula naffe okutwagala n'okuba nti obaoliawo obeerawo eva okusobola okuba nti otambula ne ba rich boy abo basobola okuba nti obaoliawo obifuna. Nsuubira olunaku lwaleero Barbie Kyagulanyi awezezza emyaka gy'obukulu 35, era nga amazaalibwa gano gabadde nnyo ga muliro, gabadde g'amaanyi nnyo. Bw'otunuulira social media yonna ejjuddeko Barbie Kyagulanyi, si muto si mukulu, si celebrity si satellite celebrity, si inawe muntu wananchi, wabula bonna bageze maaso okuba nti baagaliza Barbie Kyagulanyi amazaalibwa amalungi. Amazaalibwa ga Barbie gano gajjidde nga ga mugaso nnyo, nga n'abasinga bamuyita first lady, nti bw'otunuulira nti Bobi Wine yali wakubiri mu kalulu akawedde, era nga obaoliawo abamu bamuyita president waabwe, kisooka nga ate president naye agenda mu maaso n'okuba nti ayagaliza first lady amazaalibwa amalungi. Lwadde olunaku lwaleero Bobi asobola okuba nti asindika obubaka buno eri Barbie, agambye nti nkimanyi bulungi nti ensi eno teyali badde nga bweri. Gwe Eri wayingira mu ntobo y'omutima gwange, nojja n'okyusa ebintu bingi ebyenjawulo, era nga obaoliawo ndi musanyufu nti gye bukoma ne gye bulaga wandaga ettalo asobola okunsimulula nze omusajja yali atasaanidde kubeera nga bwendi, wasobola okunkyusa n'onfuula omuntu ow'enjawulo. Ebiseera bingi twageranga maaso n'okuba nti tuyomba tulwana, ng'ombuuza lwaki ngera maaso n'okutamiira n'okukozesa obaoliawo ebintu by'otayagala, ng'ongamba nti nja kwonooneka. Nasobola okuba nti nkuwuliriza, era wasobola okuba nti tonkambuwalira paka kati ogenda maaso n'okuba nti ensonga zange ogenda maaso n'okuba nti ozitereeza bulungi, onkwata bulungi mu kitiibwa eky'enjawulo n'omukwano ogw'enjawulo. By'otayagala nengenda maaso okuba nti mbikola. Ndi musajja obaoliawo atatukkiridde, agenda maaso n'okuba nti nkunyiiza buli kaseera, naye ate nebaza Mukama nti oli mukwano gwange ate nnyo asinga, nti ne bwe nkunyiiza osobola okuba nti otuula wansi, ontuuza wansi n'ombuulirira, obaoliawo n'onsonyiwa. Nkusaba tugende mu maaso n'okubeera ffenna Barbie, era nga gana amazaalibwa go gabadde ganjawulo nnyo, nti neebuuza nti oba gwe singa tiwajja mu bulamu bwange nalibadde ntya. You're my breath, you're my oxygen. Buli kaseera nnyongera okuba nti nkwagala comrade Hani, era nga nkusaba ogende mu maaso n'okuba nti obaoliawo njagala nga bwe kisaanyidde. Twatandikira ku zero nga tumanyiwo ensi eno gye tutwala, naye wasobola okuba nti onzikiririzaamu nze omuvubuka eyasibye ebiviiri bwe ntyo, nga obaoliawo abasinga balowooza sirina future, asobola okubagenda maaso n'okuba nti onzikirizaamu. Barbie, ndi proud of you, era nga buli gye nkoma okuba nti tukula gye nkoma okuba nti nyongera okwagala. Olwaleero naye ate olw'enkya simanyi, kubanga gye nkoma okukula gye nkoma okuba nti nkwagala. Weebale kuba nti ompa kitiibwa, weebale kuba nti onzikirizaamu, weebale kuba nti onjagala nnyo nga bwe kisuse. Barbie Kyagulanyi, obubaka obuvudde wa Bobi Wine, newankubadde nga obubaka buli bwe butyo, Barbie
Kyagulanyi agenze mu maaso n'okuba nti afuna obubaka okuva mu basebuliti ab'enjawulo nga Spice Diana Hajjala Namukwaya bano bayita bamola jjukira Mick Wayne ye mukwaya ate nga Diana ye Namukwaya. Diana Namukwaya oba Spice Diana agenze mu maaso n'okuba nti atungira Barbie ekyambalo kyayambadde olunaku lwaleero ku birthday era nga yakomye ku costume emuwabula yakoze design ez'enjawulo ezisuuka 6 nga zikolera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Barbie Kyagulanyi mpolampola. Omuyimbi Aziza Zion agenze mu maaso n'okuba nti ayimbira Barbie obuyimba obw'amazaalibwa n'obuyimba bw'omukwano mpolampola era nga avuddeyo namuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwaage amalungi mpolampola. Ndabyeko mukyala mukulu amanyikiddwa nga Grace Nakimera naye agenze mu maaso n'okuba nti ayagaliza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Barbie Itungo Kyagulanyi amazaalibwa amalungi. Of course ndabyeko ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula avudde n'agamba nti you're the best inspiration ever era nga nkwagaliza amazaalibwa amalungi ogende mu maaso n'okuba nti weeyagala mami Itungo Kyagulanyi. Webale kuba nti otuukiriza mwebale kuba nti okyusa mindset y'abawala n'abavubuka mu nsi muno era nga agenda mu maaso n'okubeera n'omutima omulungi. Still yabadde Rema Namakula. Lydia Jasmine naye agenze ku mukutu gwe gwa Facebook ne kata Instagram n'ayagaliza Barbie Itungo Kyagulanyi amazaalibwa amalungi gagamba thanks for being the best inspiration ever. Wangala mama osobole okuba nti oba oliawo tukuyigirako bingi nnyo tusobole okuliving as an example. Still nalabeko omukwano gwa Rema amanyikiddwa nga Namulondo Evelyn ng'agenda maaso n'okuba nti naye ayagaliza Barbie Itungo Kyagulanyi amazaalibwa amalungi mpolampola. Ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizo Simba Manizo agambye agenze ku mutimba ogwa Facebook ku page ya Bobi Wine n'agamba nti another celebrations. Happy birthday first lady mukyala Itungo Kyagulanyi mpolampola. Abadde Uncle Wizo Manizo outer good life crew kwegamba basebuliti bagenda maaso n'okuba nti bayagaliza Lubongeya asekuyitale waabwe wa Lubongeya simanyi bamuyita oyo guy abadde wesa ni something like that. Lubongeya agenze maaso naye n'ayagaliza Barbie n'abantu abalala bangi. Katukume wano tujja kutuusako obubaka obulala. Baptata Mijimso.